Watandika ine emyaka mukogenda mu nnyanja. Ewaka navaawo ogenda wansi mu nnyanja. Okugenda mu nnyanja bino nga maze okwezuula kyendi nti ndi Katonda. Okukirira mu nnyanja n'olaba ebitonde ebyenjawulo. Watandika ine emyaka. Natandika ndowooza nina emyaka nga 23 okugenda mu mazzi. Okugumira ddala kati n'ensalawo nemanya nti kati neezudde nvudde mu biri ebyokutyaatyamu mbw ate bikoze bitya ate Katonda tebamwogerako kibi nga nkyalowooza nti Katonda oli gwe boogerako ye Katonda. Kitegeera myaka 23 awo 22 ngenda kufa lwa mazima. Lwaki nkugamba ngenda kufa mazima? Ngenda bayita olunaku olwo n'ogenda okufa mbakuŋŋaanye mwenna abaagala ennyo okukakasa kuba mwagala nnyo okukakasa abantu nfe nziikibwe nga muomunziika bennyini mmwe abaagala okukakasa si bantu bange saagala mbw ate mukyala wange ate mwana wange ate mmwe abaagala okukakasa kamera weeri terigamba mbu kujjako kamera nzuukire okulaga amazima. Ngenda kufa mazima era nkyakitonda. Oli waddembe okuvaayo n'ogamba nti oyagala kwata jambiya mpya ogigule ove naye eyo nsalewo nga kyendi kwaganze nkubula ebyolina okukola okwate jambiyayo nze mbeerewo. Njije naye nkya ejambiya. Nze kasita ogoberera amateeka gange. Etteeka erisooka ejambiya gw'ogigula. Nzagenda ogigula. Eryokubiri gw'ogiwagaza. Nzagenda ogiwagaza. Eryokusatu gw'otema. Eryokuna singa tontema ogwo guba mutanzu. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Tukomyewo n'olwaleero ku MRLive kwe tuli. Tusinzidde wa musamize Furuku Saba Lusifari Sama Sanamu Saba Fere kubanga bofera abantu nti gwe Katonda oba ofuse Saba Fere Lwasa ato badde so nkoro we galamidde eri mu kigundi kyo matirirako naye agonga tegamala. Saba Wazimus Sama Jini Saba Buzi katukomaawo Saba Buzi Lwasa buza ku bantu Saba Buzi wabula n'enkona n'enywa wetaaga kisa babuzaako bantu bange abanjagala ennyera abawuliriza bye mbagamba bakuyamba abakimanyi nti essaawa zino buli wokuba omugongo bwoti kanisa buli wosuula ekigere bwoti muzikiti so nga ate kyandibadde kiba nti buli wosuula ekigere bwoti ssomero buli wokuba omugongo ddwaliro. Abamanyi ekituufu kyenjogera kyo bakimanyi bajja kubiika kubbi balonde empafu. Mbagala nnyo mwe bali kunjagala n'abatanjagala nkimanyi namwe munjagalireyo mu nkukutu ebyo bya bulijjo. Olaba ne Katonda alina akasajja n'agamba mbu Sitaani yali wuwe nga ye malayika esinga okuba n'amaanyi mu zimalayika ze etera mubi naye nga ye yamulekera eggulu n'ajja ku nsi. Tezokkiriza nti Katonda bamulekera eggulu gyali mutu. Njogera ku bya
njogera ku byabalokole basiraamu we batyo eby'abanaddiini abatategeera mangu byenjogera ku byengezaako okwogerako kuba naawe kimanyi bulungi. Mbadde nkyabuuza abantu bange mbalamusa nnyo era namwe mujja kuntegeera kuba nkimanyi muntegerera mu byankukutu kuba mazima mugamanya amatuufu. Nti kyenjogerako nyinza okuba njogera nti nze Katonda oba ngamba nze Katonda naye nga mmwe mu mitwe gyammwe kiba kyankalanya kuba temufumintiriza kulowooza ki kyemba ntegeeza, naye singa mutegeera kyemba ntegeeza mujja kumanya nti naawe wennyini gwe musumba asooka mu bulamu bwo singa omanya kyekyokukola kyekyo ekimpisa Katonda era kyekyo lwaki ndi Katonda. Weewaawo Labawo Charity Foundation bakama bafa batutuma wano tuli mu kuzimbira abaana bakateyamba ssomero. Essomero lyatuka cooperate ligenda kuserekwa $8 mu emitwalo 4 lumu y'ebyemikono wiiki nga emu n'ekitundu asitopinzeemu katini tuddemu tusonda amaanyi side emu yawedde okukuba n'okutuusa cooperate kati waliwo akatundu katini nnyo akawulayo okukuba beam n'okutuusa cooperate olwo nno tutandike omulimu gw'okusereka. Twebaza abona batuwadde ebisiige okubasiigira abaagalwa bammwe musobozesezza ministry n'okutambula temujjanga okwo mwebale kwagala Labawo Charity Foundation. Tubeebaza olw'obutatujajinga otukkiririzaamu nga temufudde ku bunene bwaffe butini bwaffe buwanvu bwaffe na myaka gyaffe. Mukama abawo omukisa. Nze nzikiriza nti Munnayuganda asobola ddala okukyusiza Munnayuganda munne nga talina muzungu gw'awandiikidde ebbaluwa bye tadde okumenyawo ebyo gwe nga tonnasindika muno wa muzungu emmere gy'oyiwa kasasiro gibugumye giwe neiba wasiiba enjala engata ezo z'olina 5 z'olinnyamu n'okasuka kasasiro waako munneemu ayita ebigere n'akaakaana kolaba akatasoma akasasula emitwalo 2 ng'ogiina naye ng'okeera ginywamu bbiya na mbizzi. Osobola okuweereza ka bbiya n'embizzi n'otaasa omuti ogwo omuto ne gusoma osaaguliyamba eggwanga lyaffe eryenkya. Kitandikire ku mutima gwaffe ak'obuntu ako k'owulira nga munnaalumwa ye Katonda era gwe Mwoyo Omutukuvu. Katonda yatuwa amaanyi era n'atufuula ab'enjawulo mu kibira kino ensi mwe tuli. Obugumiikiriza yabutuwa n'ekisa kyova tusobola okugumiikiriza abantu nga balwasa. Kale naawe alina ekimu kye 10 ekyensoso kituwa n'okakamba we akadde kamu mugule amataffaali mugule seminti amabaati n'ebirala lwasa kamale yakalango. Katonda ajja kuwa omukisa okusinziira ku ngeri gyonna bw'otoddemu. Lwasa bwemba nkuba akalango Labawo Charity Foundation tutoyogera anti ogambye okubanga mugumiikiriza abantu nga balwasa. Bugumiikiriza Katonda waffe nannyini bugumiikiriza ye nannyini kisa abavudde ku byabwe ne batandika okulingiriza abantu oba abali kutondawo ebibinja ebyokuwoolera abantu. Balwasa bakoze eki? Temwagala abantu bagatwaza abantu mu Geyeena balimbalima nti ba Katonda. Ne Geyeena kyeki? Bagenda aboonoonyi abafiira mu kibi sitaani gyayimirira okulamuza ettima obwonoonyi kyeki? Ekibi ekyo kyokola eri munno kakati nga gwe bwewakola ekibi kubakyala bo nobateka mu nju emu nobalimbalimba nti gwe Katonda noteekako kubanga gwe kyekikula mu kisenge kimu Katonda wo singa Katonda akugamba omukyalo omu singa yakulaga mukyala we gwe Katonda ogukiririzaamu naye omanye mukazi we omanyi mukazi wa Katonda tali kweyolevu. So kati lekera okungeregeranya ku Katonda okuba munafu nnyo tanabatuuka kweno levu ekolaki eyo mugeregeranya nange nze bwe mbanga nakwata bakazi bange ne mbajjayo ne mbalaga mu lwatu Katonda sibe natonda ekigamba mukazi wa Katonda yamutonda kati gwe kyekikubesa n'omukazi gwe omwana wa Katonda yaraba okuyayana kwaffe n'okubonaabona kwaffe n'ebiwubaalo byaffe natugamba nti kambatondereyo n'agamba katutondeyo gwalibeera naye bateese era bafuge bonna ensi eno. Kati lwaki gwe lwaki olowooza nti nno mu nsi muno kibi nzokera ku makya n'embeera n'abakazi ababiri nga tebalwanye na muntu towuliddeeko ayokyeza munne mazzi towuliddeeko ayina kyasubwa nti oba namumye ekyokulya oba ayina kyabanja oba kyalaki oba totusanzeeko nga tuyomba
ng'olwedde olaba n'abasumba oba abasiraamu banaddiini nga balwanagana n'obufumbo bwabwe. Nzo nsangangako nga nsikagana muguwa n'obufumbo bwange. Just mwe temumanyi bumanyi omuntu bw'omulaba nga ye obulamu bwe bwaliko yategeera ekituufu oba alina kyalaba ekituufu, gwe tokiyita kibi olw'okuba gwe okyali mu kizikiiza. Naawe ekiseera gye kiri kijja, kuba nange nalina endowooza ng'ezo naye natuuka ekiseera nentegeera, era nkimanyi ebiseera ebisinga ekitera okutegeeza omuntu ekituufu kye ekyokukola biba bizibu. So yenna mpuliriza alitegeera, nange bwentyo bwe nali. Rasa weegumulidde omuze gw'okuzinga enjaga mu Bayibuli. Odira Bayibuli n'ogyokya wali ogiteeka mu byoto n'ogyokya ogizingamu enjaga. Baŋŋamba nti omanyi n'ogitwalako emmanju olumu asaga nakyogera. Rasa kiki kyoyagala oprovinga ennyo okubanga gwe enjaga ku ekyo n'omuntu okuyita jjajjaawo sitaani kyekisinga okuluma. Jjajjaawo akuzaalira maamawo bataatawo. Tetuyita kuba jjajja baffe sitaani. Ngamba anti kati nze bw'ondaba nga nzikiririza wamu ne bajjajjange era neekumira ekyoto kyange ekyabajjajjange, okitwala bubi nti ndi mu nabula. So we ndikubuuliza ekyo ekibuuzo, gwe lwaki olowooza bw'otyo ku saidiyo? Sinagambako nti bajjajjaabo babi gwata bulungi, anti kati nze gamba era buli kande bwe njija wano nkikuddamu nenkigamba nti okweyita Katonda n'oyo sitaani gw'osinza amagini egini jjajjaawo Ukasha jini Lukasa by'oyina wali jjajjaawo. Nina jjajjange omusiraamu eyafa bali bamuyita Ukasha. Naye ate jini ne jjajja byawuka. Anti kati jjajja kijjanga kitiibwa. Jjajja Ukasha ngamba jjajja kijjanga kitiibwa nti like endowooza zo ziyinza okuba nga ndowooza za kikadde oba za kikulu, nti like ebikolwa biyinza okuba nga bya kikadde oba bya kikulu, then olyoka obaako erinnya eryo. Erinnya eryo oyinza n'okusanga omwana nga muto wa myaka nga 8 oba 7, naye nga waliyo abatudde abantu abakulu balina we batudde bangi, naye nga ye gwe bali kuwuliriza akutta omulamula, bali kugamba jjajja tuwuliriza by'ogamba era nga yali kulamula. So kyengezaako okutegeeza nti nze bw'ondaba nga nkwata Bayibuli nenjiyuzaamu olupapula lumu oluliko mubiyita nnyiriri ssuula byonna nenjesanguza wali ebigambo byennyini ebyentiisa, mba nnyongera nange okulaga nti oyo yandibadde alina okusomesa nze engeri ki gye ndina okwagalamu ekitabo ekyo, kuba ye waali okukiyiga asobole okukiyigiriza nze nga naye takindaze nga ddiini, wabula okukindaganga kwenyinza okumanyira ebimu nti ne Bungereza kino kibaayo, ne Buwarabu kino kibaayo. Kyovudde olaba teri kitabo kigamba nti kiva mu Buganda nga kya ddiini, nti oba kiva mu Nigeria nga kya ddiini, nti oba kiva Kenya nga kya ddiini. Era ogenda laba nga ebitabo biva mu nsi ziri, okitegeera. So nze bwe nkola ekyo gwe n'okiraba ng'ekikyamu, ate yaayita jjajjange sitaani. Ukasha Justin wesanguza Bayibuli. Era nakugamba nti ne pastor bw'aba awawo mu kamera nga ayagala tukikole nga gyali oba seeka nga ayagala tukikole nga gyali nga yakkiriza tebirimu mbw ate kiki, nze nsobola okukikola okutegeeza abantu ekituufu nti nno Bayibuli oba Kurani si Katonda oba si ddoboozi lya Katonda, wabula ddoboozi lyabo abayagala okuteekawo bizinensi nga bayita mu munaku n'okumunyaga ebibye n'okumutegeera paka mu kisenge. Kyovudde olaba n'oluusi bajja paka mu kisenge kyo ne bakuba obukuntaabwe ekifaananyi ofune ekyokulya. Sigamba gwe, ngamba oyo ali eyo asobola okimanya. So nze ebigambo byenjogerako njogera ku bigambo byemanyi nti gw'otannakitegeera ojja kitegeera, otegeera omuwendo gwa jjajjaawo kyeki, kuba oli kuzaala oba tonazaala oyagala omwana. Byenjogera bya kikadde. Ukasha Saba sitaani Saba buzi ogambye nti gwe wawa sobola n'oteekako erya Gasiya Buloolo. Ogambye nti gwe wawa Bujagali amaanyi okakasa Bujagali gwe wamuwa amaanyi nedda sigambye
Kakana. Era n'omunafuya n'omukunkumula tugamba oyo amaanyi gonna ge bayina fibirumya kifa abagabawa Bujagaali yafa ompulira bulungi Bujagaali waba yafa aliwo ng'ekifaananyi yasika waali naye yadde n'omukadde yafa tansinga maanyi sigambye nti nze namuwa amaki amaanyi naye ngambye tansinga maanyi simumanyiira muwe ekitiibwa kye respect mu myoyo njimuwa ng'omuntu akkiririza muki mu myoyo kyeyakola yakikola wabula njogera ku kyange nti ye bw'abanga yali Bujagaali nga waali mu bajjajjaabe nga ye nga naye empewo zazikozesa buddu nga terubaale w'omulamu tasamirirwa nze wendi okusamirirwa owange sikiriza bamunsamirire kyova olaba nkugamba sikola ku muntu seetaaga wange muntu mmukolako Bujagaali omumanyi byakolanga mpulira mbu yatuulanga ku mbugo n'atuulanga ku buliba bwengo ku mazzi atuula ku lubugo n'asala n'adda kuli n'anogera omulwadde eddagala n'amuleetera n'amunaaza ekyogo ku kiira ku mazzi agatokota wali otambuddeyo ku mazzi sitambulirangako naye nsobola ozotambulira ku mazzi nenkugamba yenze Katonda nga ne Just omuzanyi wa firimu yakikulaga mu firimu nti yafuula omwenge yakola omwenge yakola omwenge muki kaweini muki mazzi ate kati nze Bujagaali wamulabako mu bifaananyi tomulabako maaso ku maaso ya wali owuliddeko omuntu alinnye mu Bible nagwe eddalo simuwulirangako naye tekisoboka ekyo Lwasa Bujagaali tewamulabako saamulabako nkugambye namulaba mu bifaananyi naye ogamba amaanyi gaalina ogamusinga musinga amaanyi ge yalina bw'ate omusinga musinga bweyaliawo yawangalya wagendawo kati leka nkunyonyole nagendawo okwo nja kujjawo naye leka nsooke nkunyonyola ensonga lwaki musinga n'amaanyi kuba abantu abamu beetaaga okunyonyola okutegeera ebintu Bujagaali yali mandwa atuulwako empewo ezo ezaali zimutuulako zina gye zaamujja okumuleeta awo esitola empanvu gye sijja kunnyonnyola okusinziira nange bwe nawulira wulira empewo ezo gye zaamujja okumuleeta awo ku mugga we yali ku mugga Nairo Kiira baguyita Kiira n'afuna we yeewogoma wabeera nga naye akola ebyobufuusi oba ebyamagero ng'era omuntu aliko empewo oluusi bwabeera oba amaanyi kati nga abantu ebajja okubakolako like nti omuntu azze mu mulwadde kuba bo bakolanga ku bantu azze mulwadde amugamba teekawo esente mu kibbo n'ayala akaliba ku mazzi n'asala n'agenda kuli n'ajjayo eddagala n'amuleeta n'amukunyira n'anaaba kitegeera oba n'amutira eddagala yonna ly'aba yagadde n'amuwa so bw'abanga bw'atyo bwe yali akola ekyo nange nkisobola era nga lwaki nkisobola n'okusingawo lwaki nkisobola n'okusingawo nti ne mwennyini nga ye omwoyo ogwo ogwawumula gwalina omwoyo ogwaguliko okuba nga gukola ekyo otegera kyentegeeza ye ng'omuntu yaliko omwoyo ogwamuliko okuba nga akola ekyo so yawumula naye yawumula n'addawo ebyo tasobola bikola ekikulaga nti waliyo omulala alina amaanyi agatuddeko omulembe guno gwe tuliko yenze goyogera naye era kyova olaba nkugamba nti tansinga maanyi oba yali tansinga maanyi otegedde kyentegeeza bwe njogera omulembe guno nti yenze aliko emyoyo gy'omulembe guno oguliko oyinza obutakimanya naye kyengezaako tegeeza nti nze ndi musawo naye sikola ku bantu ate Bujagaali bakolanga ku bantu ontegeera bulungi ndi musawo naye obuwangwa bwange nnyumirwa bunyumirwa nganze omuntu siina nkwe siina ntalo siina mpalana oli ne bwampalana nwana kumusomesa kikyendi nganze
sirwana ntalo mbw ate muddiza ate nkoleki ate abo abujagali balina entalo kitegeera so omuntu yenna amaanyi ge geyolekera mu kubanga owali obuzibu weyeetaaga okutereeza so si owateredde ate nti ate weyeetaaga okutereeza kitegedde wakolako ne bujagali bujagali sikolangako naye byayitamu byonna nange nabi kati no leka nkubuulireko kino nsonyiwa okugamba kino ennyanja eyo Kiyira era ffe ewaffe mu kika ekyewaffe nze gyenva bwe njogera kubika Kiyira gyali muzaale bamuzaala gyali ewaffe enyanja si nyanja muntu mwana yazaalibwa bamuyita Kiyira waali era ng'ensonga lwaki yazaalibwa ne bamuyita Kiyira maama we yamuzaalira okwo ku nyanja ekitegeera deni ne bamutuuma eri erinnya nga banakuzaalire Munyonyo kukubo ne bakutuuma Munyonyo omwana oyo mukonyeeko kulaga nti waliyo ebyamagero nze gyenva ebyajja nga biraga nti nze wendi nzija ennyanja eyo we bazaalira omwana oyo nze mwennyini kamwa kwogera we nawasiriza omukazi wange yasooka mu mayinja oli gwe natumye Kisumu mu mayinja amayinja ago gendi okugamba gakubibwa bazungu kampuni baali bagiyita Salini eyakuba amayinja ago ng'egakuba okugaziya ennyanja basobole okukola eddaamu bino ebikola amasanyalaze okitegedde we bazimba ddaamu kiri ekitundu bakiyita Malindi kiri eyo kati amayinja ago ge bakuba nga mwalingamu amayinja amanene kati mayinja ago nga mubaamu ebiwonko mu biwonko omwo nga n'abavubi ku nnyanja okwo batyayo so nze we nali nsula era ennyanja eyo nali ngiwuzeeko n'engisala kuwuga buwuzi nga ndina mwana muto ekyo tukireke enzira ku ky'omukazi we ejjinja eryo linawasizaamu omukazi essaawa zino simanyi oba likyaliyo kuba ndudde okusinzira obulamu bwange kati we bwakyukamu ndudde okuddayo ate nayo waakyuka ejjinja eryo naliringamu ne mukazi wange nebaka naye mu jjinja eryo okumala emyezi egyo nga nze nyimirira awo enkuba n'enkuba oba nsitama awo enkuba n'enkuba nga ndi mu kuvuba nga ye ali mu jjinja omwo ng'enkuba temutuukako ng'ali lubuto kyamala kunsukkako ng'alwaliriddemu embeera emulemeredde nendyoka mukwata ne mutwalira azaala kitange jjajjange omukazi ne mumuwa era bwe namumuwa nze nasigala nkyasula ku nnyanja mpewo zaali kutumyeyo wali muvubi simanyi oba mpewo zaali zintumyeyo naye sijagamba nti nali muvubi olw'ensonga navubangako kale era ng'omuntu aliraanye ennyanja bwabeera naye si kyekyandimu ng'omuntu nze ekyandimu ku saidi yange mu bulamu bwange okuva obuto bwange nga njagala kutuulako ne Katonda gwe bagamba nti ye Katonda njogereko naye era nga noonya nnyo mu bulamu bwange nkoze nti okufuna ebifo ku bimu bye bagamba nti byebifo ebibeeramu amaanyi ag'enjawulo agatuulamu Katonda ntuleyoko nga ndi bwogwo kuba bagamba olina kuba bwogwo bwe twawuliranga mu buto nga sinneezuula so kyekyandeetera ndowooza obulamu bwange okuba bwe butyo simanyi sijja waayiriza bajjajjange mboba be baki oba ki simanyi nedda ne wabula nze nakikola nkyagala era nakikola simanyi nti sisuubira namu nti oba kirimu obuzibu ng'era obuzibu naye bujja mbuyitamu so kyovulaba nkugamba nti ng'ayina amaanyi era yenze ndiko emyoyo gy'omulembe guno watandika olina emyaka emeka ogenda mu nnyanja ewaka navaawo ogenda wansi mu nnyanja okugenda mu nnyanja bino nga maze okwezuula kyendi nti ndi Katonda natandika ndowooza nina emyaka nga 23 okugenda mu mazzi okugumira ddala kati nensalawo nemanya nti kati nezudde nvudde mu biri ebyokutyatyamu mbw ate bikoze bitya ate Katonda tebamwogerako kibi nga nkyalowooza nti Katonda oli gwe boogeraku ye Katonda kitegeera myaka 23 awo 22 ogenda mu nnyanja naye nedda
myaka 20 gutya olw'ensonga lwaki nkugamba bwe ntyo bwe nazaalira omwana wange first born kuba embeera yanyigiriza nnyo olw'engeri ekintu kiri kye neetondamu nga njagala nnyo okubazeko embeera yanyigiriza nnyo nentuusa okuleeta ebibuuzo mu mutwe gwange enkoze ntya deni nendyoka nfuna ekyo oba okumanya okwo nga nzadde siina wakubeera omukazi waabwe ebitabuse bamugobyeyo embeera eyo none semulemesezza okusoma webityo nga wobitegeera mu budde obwo oli muto amagezi mato weebuuza kkubo lyeririwa so kyekyo omwana wange saazi nalina emyaka ndowooza nga 8 sitaani katonda embeera yakufosinga ogenda mu nnyanja okyuse ku bulamu teyanfoosinga naye kyenali noonya just kyalwa bulwi kuba nkugambye wali emabega nti nanoonyanga nnyo okutuulako n'ekyo ekintu ekyo kuba nze neegombanga nnyo okuba n'ekyange nga saagala kyaffe njagala kyange so gwenooga obulamu bwange bwonna ngenda kubumala nnoonya katonda oyo ntulekokko naye paka we neezuula nti yenze ekyokunoonya katonda otulekokko naye kyekyakutwala mu nnyanja ng'omanje ojja musangayo wansi eyo oba walina ebigendererwa ebyenjawulo byakutwala kwagala kumanya like nzijemu amagezi kuba nkuze mpulira bw'otasoma toba na kirungi mu nsi bw'otasoma oyogerebwako bibi bw'otaba mwana ali ekizampu ennungi ku kyalo oba ewaka toba mwana oba toliba nga nze kyekindi muso kati ng'ate nze ekyo kyendi saasoma siina nnyo mikwano buli omu agamba ate lwaki oyo ngaleke gwe bwondaba n'omwana wo guba musango ku mwana wo ojja mukuba anti kati nze nga bandabanga omulalu bandabanga kyekyakikulabyanga omulalu olw'embeera zange engeri gye nali nfuusafuusa ebintu just weebityo kuva mbuto ali mufuusa ndooza n'okwogera ebintu ne biba wasookera ku kyokufuusa ndowooza nga nfuusiza ebintu bingi amaanyi gange weganyambala nasookera ku kino okufuusa kye nasooka okufuusa mu bulamu bwange kwe waliwo ekintu kye nakola nga ndi muto kyali kya lugalo like nga bwe naakola bwenti emikono gyange ogiraba bulungi nga bwe giri kuliko olwalo olulinga olwewese oli kulaba emikono gyange bulungi nkimanyi naawe oli kugiraba eyo bulungi ali awo gwe wenna nsaba ekintu kino kyetegereze nnyo nga kati nina ebintu byenkola oluusi nekyusa obulago oluusi bingi bye nakolanga kati nga bwe mbikola oyinza okwebuuza nogamba ye akikoze atangera bwe nva okikola bwe nti okuba gwe tosobola kikola nkirayira nsobola okuyamba okukwatira akazi nsobola okuyamba okukwatira akazindalo ku nekikulema okukola wetegereza bulungi olugalo lwange olwo olulaba bulungi olulaba bulungi bwe luli nagwa ku accident ne lulemala kola mpola toddusa nnyo kola mpola kola ekisooka nkole kola ezo sayini za Illuminati kyekyo kyendi okulaga okuva obuto kyekyo ndowooza kinasooka okukola mu bulamu bwange era kina gwe kyamenya akagalo era gwe luno olugalo oyinza okugamba nti nno akisidenti biki naye akisidenti yeeno si yeeno no nedda ekyo akagalo kamenyeka katya kuba tekeegolola akagalo kano yenze nakamenya era nenkaleka bwe nti tekeegolola era yenze nayagala kabeere bwe kati era ye sayini yange nowe bantemako omutwe ne bantemako omukono ne bantemako okugulu buli kimu ne bakisula owawoka kyosanze kyonna ogamba ono ye Lwasa singa oba omanyi nze oba mutwe gwange gwosanze
oba mukono oba kugulu. Yes, yes. Kyendi kibadde obubezi nga gwe bonakeera ku maca ng'olina empalana nga gwe naawe owulira oli wakabi mu kuwalana. Ya so kati nange ekyo bwentyo bwendi nze mwennyini nagimenya ya era nenjirekayo. Simanyi ng'ekijenyiza kikunyonyolamu naye ndimu obufuusa nti nze nsobola notuuka ekiseera nga gwe bonatuuka ekiseera n'otuyana, nze nsobola otuuka ekiseera nga ne bwonkuba ne bwonfumita omusumaali ne bwonkola ki kyonna tekisobola kunkosa nga tekisoboka nga tekasobola kuyingira. nga ne bakwata ne bakutematema ejambya tekuyingira kiseera kyekyo. Singa oyagala okunzigyamu omuntu omulala oyo naawe gwe gw'olina ayinza okutuusa okuwulira ng'oli mubi mukwano gwo oba abadde mukwano gwo, omuntu oyo omulala oyo gw'owulira mu gwe n'owulira ng'olina n'okussa okwettumbiizi singa nzigyamu munze munda ne bw'oteeka awo abantu abenkana batya mbayitamu. Kyenkugamba tosobola kikkiriza naye amanyi abaddeko nange amanyi byempiseemu mu busiru bwange buno ategeera kikyenjogera. So kati nze obusungu obwandibadde obwange si bwebwo gwe bw'olowooza. Nze obwange bwebwo okubanga nekkakkanya n'embaawo nganze gwe nonkola kyonkola kyonna nga sikuddiza kintu kyonna naye nga wendi. Kiva ku kyokuba nti bwe bakutematema amajambya tegakuyitamu tolikangakanga bantu. Kati bw'obanga obadde otera nnyo okwerega nange ku kya Katonda simanyi ki ky'oba obuuza. Byebimu kubikoleka nti gwe Katonda. Nze manyi ojja kukiwulira bw'otyo okitwalenga bw'oyagala n'ali eyo omulala yenna, naye gwe oli wa ddembe okuvaayo n'ogamba nti oyagala kwata jambiya mpya ogigule ove naye eyo nsalewo nga kyendi kwaganze nkubula ebyolina okukola okwata ejambiyayo nze mbeerewo. Njije naye nja ejambiya. Nze kasita ogoberera amateeka gange. Etteeka erisooka ejambiya gw'ogigula. Nzagenda ogigula. Eryokubiri gw'ogiwagaza. Nzagenda ogiwagaza. Eryokusatu gw'otema. Eryokuna singa tontema ogwo guba mutanzu. Kitya singa sikutema nti tokyaza bagenyi bange togenda mazina gankima nga tolina mukira, tokyaza bakulu bange mbakyaziza mbatuusizza oyagala funa chance nakubalabako ate ogambe nti kijja kuba bwe kityo. Obula omuntu abakutema okubula gwe gigule enkya tukikolere mu kamera nkuwadde chance n'okuwa Omunayuganda chance alabeko. Munnayuganda ali ayina ejjambiya ewagala ayina ejjambiya empagala obulungi kugula nampya enakuba mpya atakozesa. Koza Abannayuganda temulina sente temulina sente zikuuma bulamu bwe naye mulina sente zikola pate za Arsenal ng'egobye wadde ki. katukozesa ejjambiya yonna gy'alina agiwagaze ekole bwekyajje. Kale tewali buzibu kasita tajjeekwasa nti yabadde enkadde. Kikyoyogedde kino nti kasita takutema ki ekibaawo omuntu akwolekeza ejjambiya omanye okugula. Ekyo kyange ekyo kyange era kyo kirekere nze era gwe woyagala wonna okutema wenkuwa n'okola ki. Nze nina ebintu byemmanyi byenja okukola, nina ebintu byemmanyi byenja okukola nga chance weeri kyova olaba nkyagezaako okuzimba abalabe bange basobole okufuna bye baagala basobole okuba nga tebajja kunnwanisa paka kunfiirako. Nze manyi byenjogera nakugamba n'okugamba nenkugamba ngenda kufa era nga nze nkitegese ngenda kufa male nzuukire ennaku 7 bwe ziti nga ndi mu ttaka munzika kamera weeri nzuukira kamera weeri. Naye wenkyogera abamu bagenda kubiyita bitamiiza, abamu bagenda biyita biragalagala, abamu bagenda kubitwala bigambo by'amalusu bati nze
yenzenze tuddeko kawasa kati waŋŋamba nti oli mu kyalo oli mukuteeka banakuziika era noŋŋamba teri kunsabira togenda kuwangaala muli okiwulira togenda kuwangaala era nenkugamba bwekiri nakugamba bwekiri nze sigenda kuwangaala era nogamba nti eddaame walikola dda noliteresa maama era nogamba nti kubanga taata kubanga taata ngenda musooka okufa Lwasa okkiriza nti sitaani wo yakugerera emyaka gy'olina okukomako ofe sitaani ki gwosinza sitaani ekigambo gwosinza sitaani nze sinza Katonda ate gwe lwaki olaba owange nti sitaani gwensinza osuubira kufa ku myaka ng'emeka Lwasa bwe mba mbazeebazeemu ku saidi yange okufa kwange tekuliiko myaka kuba emyaka gyatondebwawo bantu bano abatuula obutuuzi ne bayiya nti omwaka gubeeramu emyezi bwegiti olunaku lubaamu essaawa bweziti so bino byadda byenjogerako bya myoyo byabyasa tebyaliko kugereraganyizibwa budde byo byali bikolebwawo so omulimu gwange bwe guli gwankugambye ngezaako okuzimba abalabe bange basobole okufuna bye baagala basobole okuba nga bwe naaba ntuuse ku ekyo tebajja kunfiirako kuba nawe abantu obamanyi essaawa zino aba mukwano gwo ekiro naafuuka mulabewo ate ku makya bw'ofa yasooka ku mulambo gwo okaaba amaziga so simanyi oba ojja kuntegeera naye okyali nange ngezaho kufa kakati Lwasa kusuubira togenda kuwangaala era ogenda soka taata okufa bwe kiri wagenda okuziika sinza asoose taata wange okufa sikwasoose okusoka taata okufa ndaba n'omuzanyi wa firimu omu yasooka kitaawo okufa kale webagenda okuziika wakolawo dda wagenda okusimenta anaayo sigazza kugula byuma bigenda zinibwa bigenda okukola ku mukolo n'okuweza ettaka kuba njagala yika 10 nakikugamba okuweza ettaka okwo kwe bagenda okunziika obwakabaka obwo bugenda okubaamu okukkiriza okw'amazima okutaliimu bulimba bw'ate simanyi oli afudde atufiiriridde bibi naye nga paka nakati tukyakola ebibi no eri enzikiriza y'amazima kwagala na bwenkanya era bw'oba omanyi tolina kwagala owuliramu okuzimba omutima kwonna tolibaawo olw'ensonga gw'ojja kaaba ng'okaaba busungu alyose n'agenda naye ng'olaga okaaba mbw'olumwa so nze ate nze bagenda kaaba masanyu kulya mikyomo basajja n'abakazi kwegatta kunyumirwa just bulamu kusanyukira mwoyo gwange gye gugenze so si kunkaabira maziga sente y'ekirungi kimu kya 10 ndowoozayo kozi Katonda naye asoloza omusolo Lwasa ogenda kufa ozuukire mu nnaku 7 ekyo kigenda kubaawo nga tonnafiira ddala kigenda kubaawo nga ate kati nazuukira nti ngenda kufa nzuukire munziike like okusima ekinnya banziike kamera zijja kubaawo ate buli kimu nze ekyange kyenjogerako kyekola mu budde bwakyo ne kino kyolaba kyetuliko wano kyetuli mukola wano waliyo bakyali bange nga abamu nayawukana nabo nga n'abamu bakyalina kyansi okunyumyako na Katonda nga nakibagambako nti kigenda kubaawo kino kyetulikola naawe ekyokubulira enjiri okulokoka waliwo yaŋŋambye nti Lwasa agenda kulokoka ate agenda kuba musumba w'amaanyi omulokole omusiraamu omukatuliki omuprotestant bwe banadde wamu ne batandika okutusomesa okukola nga bwe twagala amazima n'obwenkanya nja kulokoka kiwete ekigenda kukolwa Lwasa ki ekigenda okuba mu kufaako ogenda kufuma n'ennaku 7 nga bakuziise omala okuba 5 oveeyo sigenda gikuba
kuba olunaku olw'omusanvu mujja kuba mulumanyi nga lunaku mulindwa. Ngenda kuvaayo ngeri omuntu wa bulijjo era nga bw'olikundaba nga bwe bwonsangano n'enfuluma mu nnyumba. Ngenda kuvaayo buvi mundabe emizira gikubibwe. Saagalawo fireworks, njagalawo kando, njagalawo bantu kunyumirwa, njagalawo ssanyu, njagalawo kusaba muntu kiki oyagala nakwagaliza. N'osaba ne munna atatuusa atasobodde kutuuka omusabire afune ku kakisa ako. Era olunaku olwo lwengenda okufa, olunaku olwo lwengenda okufa, ngenda sooka lwogera ng'ekiseera kituuse. Sagadde kibeewo bubeezi mbw ate nafudde mbw ate muleete kamera mubeerewo mbu mulindirire. No, nina okufa nga weemuli, nziikibwe nga weemuli, ozikibwe mu ttaka akubeko enkokoto. Naawe mwennyini okwolwo anti mumanyi okweyambaza obugatto obunyirira okwolwo n'okalinnya mu nkokoto, n'okalinyisa mu nkokoto, naye nga kati bwe nkulinnyako awo owulira bubi. Kitegeera bwambale bujjeeyo obusuuti kwolwo. Maama abaana muleete. Kale kati byennyumya ne byendi kati nabinyumya nga abamu mu buto nga tebakikiriza kuba ate mu buto nali ate yebeyebe nnyo. Kale ekigenda okunzita mazima bagenda kukuba bakutte mazima ate ganakutta gatya. Ekigenda okuyingiza ettaka omala ennaku 7 kiki ekyo? Ogenda kulwala ng'abantu abalala ofe, ogenda kuba weebasa ozikire buzikizi, ngenda kubayita bodde egenda kuddamu ekkoone nga bwe yakukoona wano Katonda nekwabya eriiso. Kiki ekigenda okuba? Kati ate boda bwenkoona kibi nnyo. Olaba Katonda owammwe yakimanya nti agenda kukolamu damage bamuzibe babeewo n'abatatambula n'abateerawo kyaki, era n'akimanya nti atonzeewo obwenzi n'abateerawo kyaki ziwonye siriimu. Kati nze okufunako ka accident nakyo likiraba nga kyamuwendo. Kati ate oba Katonda aleka abaana be bafune siriimu n'asobola n'obateerawo amakyaki awagire ekibi. Sitaani yateekawo amakyaki mujje gye ndi mwe Sitaani baavubye ke kabonero ako. Sitaani yali mubi. Ngenda kufa lwa mazima. Lwaki nkugamba ngenda kufa mazima? Ngenda bayita olunaku olwo ogenda okufa mbakuŋŋaanye mwenna abaagala ennyo okukakasa, kuba mwagala nnyo okukakasa abantu, nfe nziikibwe nga muomunziika bennyini. Mwabaagala okukakasa, si bantu bange. Saagala mbw ate mukyala wange ate mwana wange ate mwabaagala okukakasa. Kamera weeri terigamba mbu kujjako kamera. Nzuukire okulaga amazima. Ngenda kufa mazima era nkyakitonda. Kamera tezinawera bulungi, sinafuna bulungi masitaani ago gye gali okugakuŋŋaanya gonna ag'abasiraamu abalokole amadiini gonna okubanga ennugu ngirabako bulungi, omuliro tegunabakwata bulungi gwe njagala ndyoke nfa amazima okulaga omuntu nti yenze. Ngenda kufa mazima. Laki ndikugamba ngenda kufa mazima? Ngenda kufa mmwe ndibaga, ngenda kufa mazima mubakakasa nfe, munziike mwe bennyini, nzuukire nga mwe bennyini abaali banwanisa okulaga nti nze ndi mubi nabula mu omuli kuwa obujulizi. Tiyafa n'akola ki? N'azuukira nga Yesu ye tanadda. Naku 7 muntana ogenda vaawo otya? Abantu ojja balabikira bulabikizi. Ngenda kuvaayo bulungi nnyo nga weemuli awo mwenna n'enkokoto mwagitaddeko bulungi. Ogimenye? Nfulume mu nkokoto omwo nga sigimenyeeko. Ate kati bwe mba nsobola okubaamu ennaku 7 nga temuli kyakulya, entaana mmwe bennyini mwaba ginsimidde, ate lwaki nemererwa okumenya enkokoto? Era bwe mba nga nkakasa ndi Katonda nga nina amaanyi ago, nga nina ekyama kyensirikidde nti ekitangala kijja lwakiziikiriza nze ekinyimirizaawo obulamu bwange, okuyimirira ku ekyo nti ndi Katonda n'esitya kugamba nti kamera ebeewo nga nfate lwaki enkokoto ennema.
segera ogoba obuuza just kujubisa oba obuuza otegeera ekituufu simanyi oba obuuza oba kujubisa ogenda kufozo mumaze mutane nakumsa ekansooke maliriza okukolerera abalabe bange bano bafune bulungi bye baagala ebiyinza obaleetera omuluvu okubanga banfiirako lwaza era ate saagala bagambe mbu baaliwo bo kyova olaba nkugambye saagalawo abo abamanyi ennyo wano munda njagalawo mmwe abaagala okumanya ekituufu lwaza ensingo yo gikyusa otya netunde nga ngambye okyusa ensingo ginkyusizemu naye omwana ono gwe tosobola kyusa nsingo yo netunula mabega ongambye okyusa ensingo yo kirina nekitunula eno gwe tosobola kyusa nsingo yo notunula mabega otunuddewa kati awo togikyusa nabadde mmanyi ekyo nakyo kyamagero wangambye okuva mu buto nga nkyusa ensingo netunula emabega ekyamagero omanyi ekyamagero kyekitegeeza ekyamagero kyekyo ekintu ekizze nga kiina enjawulo ey'amaanyi ereeta okumanya era abanaddiini nga bwe basiruwala n'obusiru bwabwe n'obutamanya ekigambo magic kya luzungu bati tebakimanyi nze saasoma naye nkimanyi olw'obukengufu bwange kuba okumanya si kusoma magic kitegeeza ekintu ekikolebwa mu speed ennyo okusinga ku ndabayo ontegeera kyentegeeza so kati simanyi kyenyinza kugamba nontegeera nze gwe era amazima gwe gendi kugamba nogakkiriza ndowooza geego nga nfudde ninanye empaka yes naddala ku bantu nga babuzaabuza abantu kyebeba katonda kyenjogedde kifu ekyaki ekya magic kyenva okunyonyola kifu simanyi magic kitegeeza ki simanyi kuba sibiriringiramu naye kyonyonyodde nsobola okikkiriza kuba goli magician kigambo kya luzungu kya luganda magician kya luzungu mu luganda omwekonzi kinyinyole bulungi omwekonzi nze siri kitegeera eryo natajja kitegeera dingomaani mu luganda dingomaani kategori dingomaani ekigamba ne Yesu yali dingomaani Yesu yakolanga magic yakolanga byamagero ate obinyonyodde wano ekyamagero kyekyo ekintu ekibawo nga kisukka kwebyo ebibaddewo era nga kiri waggulu w'entegera y'omuntu nga yagala tekisoboka nakikola nakitondawo kyokka Yesu yafuusa yakola ebyamagero teyafuusa kati gwe dingomaani gwafuusa okufuusa ensingo Yesu tafuusanga yakola byamagero yakola ekyamagero teyakola kyabufuusa ekyobufuusa okozesa amasanamu empewo z'okukalasha n'emisambwa n'ofuusa ebintu okuzanyira ku maaso g'abantu naye nga tebiriiwo kati Yesu yakolanga ebyamagero n'ebibaawo ekigamba akenga ako banaddiini ke banywera eyo mu makyaki Yesu yakakola Yesu teyakola mwenge yafuusa ki naye bwe yasangawo omwenge yakola ekyamagero ky'okufuula amazzi ge yasanga ku mbaga emu yali eyitiridde amazzi n'agafuusa ki okuba embi n'addira amazzi n'agafuulamu omwenge naye omwenge gwe yafuula tegwali gwe guno ogwaffe kubanga yali wayini naye tebaatamiira omwenge ogwali tegutamiiza so gwe kusaidiyo okkiriza nti abali mu makyaki eyo balya mubiri gwa Yesu tekiri waggulu w'okukkiriza kusaidiyo okkiriza nga abali tekiri waggulu w'okukkiriza kumanya okumanya kwekola waggulu w'okukkiriza kati mbigatta byonna nenziramu ekibuuzo kyo anti kati njagala kumanya okkiriza nga abalya bubiskwiti kubanza akakagati nakalyako abalya bubiskwiti obwo mukyaki balya mubiri gwa Yesu okikkiriza nze nzikiriza mwana byonna biba bikolwa buba bubonero obujjayo ekigendererwa kiri
tudde wano sewaji abantu mukweka amazima bagamba gakawa omusota kuno waliwo bangambe nti bannaddiini bangi nnyo abajja wano bagule omusota ko bagutwale okakasa oba osala bigambo wangambe bannaddiini bajja wano basiiba bajja wano nti omusota gutuguze bapasita baseeka bafaaza nga balowooza ogwo musota bajja wano bagugule lwaki balutwale bagutte baagala genda gukozesa byawongo nga bwe bali abadingadinga abaferefere abayayeyaye bagufunireko ekimi ekyekumi ekiwera bave mu binusu badde ku mpapula baagala bagutwale baguttire mu kyakyo abagoberezi beeyongere abagende bagukozesa ebyaddingadinga balimbise abantu nti oba oli yakufulumiza omusota olw'okuba muganda wange bakimanyi nti ye talina buzibu ozannya naye obeera naye afiiringa entegeerayo asobola okumanya muganda woyo asobola okubula n'afulumira mu muntu n'akufulumira mu abula n'asooka atafulumira mu mpale ate empale muntu abalokole mwalaluka mitwe empale muntu wangamba ojja kugumbuliza mu mubiri ogunfulumira nakugamba bwakufulumira no mu mpale kati okubuzaabuza kwamu okw'ebigambo by'abalokole ebingi kutandisa okulowoozesa nti nze byenkugamba bya bulimba oba nabyerabira wangamba ojja kunfulumisa omusota mu mpale okitegedde empale si mubiri kisoboka okuba nakutegeera bubi kati nkutereezezza ssebo sobola okufulumira mu mpale wano era singa gwali nandigambye singa akufulumira mu mubiri wano tabula nyinza okugamba nti abula omanyi lwaki kuba eriyo lwagenda ejjinja yekka ne batukubira bwakasimu omusota gugune gutulumbaga omunonga ali eno naye lwaki tobeerako oko ekizampa esooka kuba olina abagoberezi bangi lwaki tobeerako oko ekizampa esooka mu kamera okuba ekyokulabirwako nkuteekeko oko ekintu naye kati tugende empola lwasa kuba olaba ebbanga lyendigenda nga ndwa naawe nga nereega naye ndikuyingira nnyo munda nenkumanya nga naawe tonaba kukakasa kyenkugamba kyeki kukitegeera kubanga sikiririza anti kati okukikakasa okkiriza kibeere kyaffe kyamanze nkuteekeko kale kyenkutako nga si kya mu kamera pasita agenda kujja wano toyagala kibeere amaanyi togasaasanya kubanga waliwo ogenda ogeetaagira nga bakumeza oli wansi awo ng'ogeetaaga okugakuŋŋanja gakuyamba okuvawo naye pasita agenda kukusabwa kati amaanyi togamalira ku nze kubanga ow'amaanyi ajja nange andikako emikono nempona pasita ali kugira mu takisi kulwana nabaki katonda waffe teyalina pasita ali kugira mu teyalina ki motoka ku nsi wabula tenanyini bya bugagga byonna ebivamu amamu lwaki bapasita bagagga osinga endiga ate ekyo kikimanyi olina kibuuza bo naye nze gambye katonda waffe teyalina amamotoka ku nsi naate mugagga nnyo era bye yatonda bye bivaamu emmotoka kitegeeza ki ekyo ekigamba nanyine bugagga bwansi so bajjidde mu takisi bajjidde mu kagaali bajjidde ku bigere oyo omunene aliba mundaawe oyo omunene ali munda waffe enanyini bugagga bwansi ekigamba ali muggwe munda ye nanyini bugagga bwansi ekigamba nze tandiimu oyo akulimu ye nanyini bugagga bwansi andimu ye nanyini bugagga bwansi oyo katonda ekigamba naawe okkiriza nga ndi katonda nedda okuba ne katonda mundaayo tekikufuula katonda. Don't be excited yanga man enseno baana bange wemenye engalo funa amaanyi bazukulu baana bange ogamba nti omuntu alina katonda era ne Yesu kale era ne katonda yerumya n'atabalaganya mmwe mukyala we amufumbira ak'okulya okitegedde ebyo bajja bikuyambako mu Genesis byonna mu ebiri. Omanyi buli muntu yenna ayagala okwefuula omujega ng'ebyensi bimututte alizoninga bw'atyo. Yesu yani katonda yani yamutonda
ani ali mukyala we ebibuuzo by'obuuza naye sitaani yakola ki Katonda Bayibuli twala obudde osomeni kati gwe lwaki olwana amalala obujeemu ensaalwa n'effutwa n'amawaggali n'awamba eggulu n'agobayo Katonda byawaganyasa sitaani n'awamba eggulu n'agobayo Katonda sitaani tali mu ggulu yagobwa dda mu ggulu era ali eyo kati gwe n'okyawe yagobwa nga talina kye yakola Katonda kirambikwa kye yakola kiki kye yakola byembajo gatosaayo mwoyo biki gwe yogera amalala okwegulumiza okwemanya omululu n'obuluvu n'ensaalwa ensaalwa yali ku kino omuluvu ongambye biki ebyagobwa Katonda kati gwoteekawo buteesi nti omuluvu biki naye nga tombuulira ki kye yakola n'essaa zino tosobola kuŋŋamba ki sitaani kye yakoze olwajjo naye gwe oliko bw'okyalwana naye ekifo ky'ogenda okukola Katonda bwe yatonda omuntu n'agamba ebitonde byonna bikakkane bisinze ki omuntu oyo kubanga yamukwasa yamwagala nnyo era n'amukwasa obuyinza bw'ensi Lusifaayi Saamasana Mukalashi Lwasa sitaani n'ayimirira n'agamba nze ntondo nti omuntu gwe bakoze mu ttaka oba gwe tukoze mu ttaka nga ndaba ettaka obutaka ndivunamira ntya ntandika ntya naze wankola mulira te ow'ettaka gw'otonzi wano jjojjuuzi ate musinze nga sitaani yagamba olwo atandika amalala ago goleeta Katonda nga weyita Katonda ye okwogera ekituufu nti wakiri asinze Katonda mwennyini aleke kusinza ono gwawumbye gwe gwali omusango si bukyaotegeeza omwana Katonda genda mu comment section awo tuyambeko ng'otandikira ku kyenkomyeko otuwabule ne Lwasa comment section azisoma era kyensinga okumwagalako musanga atuyanya asoma anti nzisoma lwa nsonga banjagala ndabe obutabo obugundi bwe bampandikiddemu ngende njuze mu Bayibuli akasuula ako nkeesanguze ndabe kiki kye kakola kyonna ayo ebyago bya sitaani muggulu byonna ebyokolera nereka mbuuze sitaani ono gweoba olowooza ebbanga lyonna lyobaddewo okutuuka awo lwaki yalemererwa kaka lwaki Katonda yamulemererwa naawe ekyo tokimanyi oli kwesiga omuntu omunafu naye gwomanyi nti yalemererwa sitaani bagenda kiteekawaawo tudde wano kakati abasumba bana bagatwala omusota gwo lwaki togubawa naawe kekalirako kosinzirako kola ebyamagero okwetemako emikono okufuula ebintu n'ebirala olinayoko muganda wo badde nonerabidde nti omusota muganda wo nansomero olinayo muganda wo tosaba muganda wo mbalina baganda bo naye kati nkizudde olaba just mbadde ngobera ebintu byebagamba olaba okuzina okugyamu amannyo n'okuleeta wano okole ssente okutwala Tanzania Kisumu n'oguwangamu amayembe osobola Ekisumu ndi mu kuzimbayo just farm nati nziraba bagamba Ekisumu ekintwalayo nabirala nnyo okukola bintwala mu maaso nakutonda ngeri ki gye ndiwumbawumbamu abalirwanisa abanzikiririzaamu in the future olw'ensonga ffe tuli ku saidi y'amazima abakkiriza mu Katonda nze tuli ku saidi y'amazima bw'ompalana